babitwale yes babitwala gwe noseka naye abaana bo bomuzaddemu sebusiro bwanjoka zitanyinizo nti mwe munaawonerawa byabasajja mwantama obwenzi kachikutuukeko eriyo omusajja omu yali yetaga kalooni n'agenda nga akomye n'alaba ennyumba yewaka ng'akimanyi yakikola kigenderedde omusajja atunyumiza kikola kigenderedde ne bamuwa ssente naye omukazi n'atasayiningako naye ng'akikoze akigenderedde nti singa ssente zimulemerera ajja kuba alina defense ey'omukazi okusobola okukola ki okulwana tiwayinza sasayiningako mwazimuweerawa essente omusajja n'azikozesa zibakulaakulanye tayimu etuuka ng'ebizibu by'abasajja ssente zikola ki nze nkuwa mboozi ofunemu ekyokuyigamu kaakati bajja bagobe omukazi ng'ali obuuka mu kifo omukazi ekyokusoma kiri yagambirawo kaba tutugobe katusule emizigo ate nze sente oba waziwasa mbakazi oba wazinywamu walagi oba waziryamu nyamayo gwamanyi omukazi n'akwata bintu bye nga n'atakalubirizamu wadde ne badda mu muzigo omusajja ava ngamba naye natunuulidde obwongo bw'omukazi kati ye mubwongo obwo alowooza alumizza nze naye neyeerabira omusayi gwe gwakoze eki gwalese kati ebintu ebimu before nga tonnaba kusagambiza nnyo weetaagamu common sense which is not common ntegerekese bulungi kakati nambwayo our target was ekyapa bwe tuba mu lutalo buli ekikuliraanya awo kikozesebwa nga kyakulwanyisa bw'obeera mu lutalo nsobola ogikozesa okutta buli kimu kyonna mu lutalo lw'okugezaako okunoonya ekyapa ky'omusajja naawe ky'omanyire ddala nti mwali mwakikumpanya ezo zonna ensonga z'otandise okukomyawo omwayogera ku mwana wange zaali zirina okubeerawo you like it or not zaali zirina okukola ki okubeerawo omwana mumugye mu bintu byammwe nakugamba character background matters okutudescribingira ekituufu kikyoli misango gwe twakavaamu ogwazuula ate tuli ku nsonga za kukwata mwana ate muleeta byandaga muntu muleeta simanya abasajja bye yayendako yes ebyo tubijjayo okugezaako okudescribinga n'okulaga abantu nti omuntu ono aggyibwako adiithi tegerekese bulungi omuntu ono yaggyibwako adiithi alimu kugamba nti bamukwatira omwana wasibwako bifo ku misango egyekuusa kukabasanya abaana nti nedda kyali kitya byonna ebyo pointi yange tegerekese bulungi so olwaleero bw'otandika mwayogera ku mwana wange then so what ekyokubiri kyenyagala mutegeere ku nsonga y'omwana kati kantandike nginnyonnyole bulungi Bina Baby okwogera ku nsonga z'omwana bwe yazoogerako nzija mu kuzoogerako Suna Ben baali bagenda dda ku DNA ne Bina Baby nkiddamu Suna Ben yali yatwala dda nambwayo n'omwana we ku DNA Bina Baby alyoka azikole ki azoogereko wawe kyandibeeredde ekibi tisinga Bina Baby yayogera ku nsonga zino ne zisiikula Suna Ben emmeeme n'atwala nambwayo ku DNA okategedde DNA kitegeeza nambwa yalikola gusooka nga agikola gusooka kitegeeza twandigenze ku DNA nga nambwa yagenze kuprovinga Bina Baby ne Suna Ben nti omwana waki omwana wa Suna naye tukiraba ng'ate Bina Baby akyogerako olwedde nga Suna Ben yatandika dda okubuusabuusa omuki omwana nkiddamu buli lwolabanga omusajja owuwo akugambye bano abaana tubatwale ku DNA kabonero akenkunala mu mawanga agamu ne mu Uganda ekirabibwa n'omuntu omugezi yenna ategeera nti waliwo ekitagatta bulungi ekitagatta bulungi kyekiriwa wateekeddwa okuba nga waliwo obwenzi saagala tukwekereze bantu ekitegeeza nambwayo mu bufunze omuntu gwalina osooka okuloopa Suna Ben gwe lwakyo very good gwe lwakyo blaminga Bina Baby yayogera nota blaminga musajja yasooka okutwala ku DNA kati ebyo byekyanga agenda byekyangire ku balala bali balala ndowooza batamanyi ku mateeka haye ne Bina Baby tomuyita mwangu nti ogenda kujja omwemoolereko ebyo mwapanzepanze ne gaayiwo yakubalira
Mbugendo bakange kange because zabitegedde mbugendo bakange kange mu tutereze ekifaananyi ku media luno lwe musiku ate luyinza okubeera olw'obulabe ennyo wakakakanya business zo ziteredde ate okomawo oleeta mukazi ate omusetinga dde mbine ebyekirala tukomewo ndowooza kati tutwambalagane butereevu because ekyakuweeseza Suna Ben ekyapa mbisorting kwe kugezaako okusolving ensonga zino out of camera ate oli mukomyawo kakyala katandike munnange ate bona DNA soko otwale bbawe yakutwala ku DNA nakubuza ekibuzo kimu singa Suna Ben akugamba nze namugamba ye singa Bina Baby defense ye kugamba ye Suna Ben ye yaŋŋamba nti omwana si wuwe kati ogenda kusiba Suna Ben ye gwe lwaki oyagala tukakasa olwaleero nti ng'omusajja akyaswana okugamba nti DNA tugende tweyongereyo naye walala golowooza biba byawedde oba golowooza omusajja wo yayinza okudda emabegawo eyabadde ayagala okumubbako ekyapa kye ekyakkalina kasajja katu gye kazimbidde emyaka n'emyaka okuva e Masaka mbwaleke Bina Baby mbu omusibe golowooza kisoboka Suna Ben ali mabega wa Bina Baby toziwulidde amuyise kyesagana kuyisa mugundi amuyise ekigambo ekiri kyesagala kuyisa wano ku kamera nga tuvudde ku kiri kyasooka omuyita akayiringu sima akayiringu amine bya byamuyisaawo lwaki Suna ono teyeddako ku ngeri gya describingamu mukyala we engeri gyamuyitamu osobola okukakkana omukazi gwe mumaze n'okujja n'akulaga ng'akyayagala era adde ku intaneti avvoole abantu abakulwaniridde golooza Suna Ben ekyapa ekyo yakinunudde nga ye bino tebyabaddemu na bannamateeka era tebakulima byabaddemu simanya ow'ekitiibwa gundi omulamuzi gundi nedda bino ffe twabimaze aba Equity for Men abatakabanira eddembe ly'abaami mu ggwanga kati omwami ono promoter Keti ye atayingirirawo atya naye ali part of Equity for Men citizen era ali under Equity for Men newankubadde atali registered member but soon anayajja kujja atwegatteko gomanyi basajja ameka abalina ebizibu eyo omanyi basajja ameka abalina ebizibu omanyi basajja bameka olwaleero nga baweerera abaana eyo nga sibe babazaala naye ngaomukazi yamuteeka ku pisto ayinake yamutera wokikolera kino nange enkola kino komanyi abasajja abasirise nga DNA ezawandula abaana nga munaana bonna siba balinamu omu naye naakuuma ekitiibwa kya famire nga tagaana kunyumya mbakyalibe ng'atambula awuunuuma naye nga akimanya abaana baweerera sibabe bibobo byogera ngoli omusanga ali abo tebimukwatako naye nakugamba Serukama Mayute bwe bakwata kulirye habyo no tubyogera gwolabanga ebitagasa but soon nakugamba kisobola nawe okutuukako kakyako ke mwakola ne kakakkanya mwami Kamoga facts kati nakuletera ebyapa ngwe transfer forms ne kuletera forensic report kuba mwali mwesiba ku mukono forensic report ne kawangamula ti omukono si gwaki kati oba okyagala kyokyo tofulumya kyapa kya muvubuka kyapa ky'omuvubuka oba okikola ki ekyokubiri omwana oyo alina YouTube channel naye agezaako okutraininga but si bwote bwogenda okutraininga because ebyo bikoma alina YouTube channel kati ndowooza gyagezaako like erinnya oli mukulizimba bubi in fact fwe bonoonyamu ne content fwe bw'ojja okwetaaga era otunoonye content nga bano banoonyeza naawe bw'ojja okunoonya oyagala content maybe bw'oba oyagala nkukyalire ku channel yo then ajja nnoonye tumukyalireko ku channel ye mwogere ku ye oba tunakikola tutya tale simanyi nakumanya naye ndowooza ndeete ku channel ye nze nja kunoonya bwenkiwumbawumba nja kunoonya bwenkiwumbawumba ndezo kyandoza kyaliko because ensonga nga zino Katonda ekyokubiri banne waliwo ebintu byetunuulira nze simanyi oba entegera yange naye nnumwa nnyo okuba nga ngezaako okunyonyola omuntu kyolabibwa n'omwana omuto naye ng'eriyo that one nga tekisobola kigera how can you be proud mbu omusajja akututte ku DNA mbu results nezikoma ng'omwana wuwe nobeera proud mbu omusajja akututte ku DNA n'owulira ng'okyenyumirizaamu notaswala notawulira nsonyi munda muggwe kumanya nti omusajja watuukidde okutwala mu DNA aba amaze okuwebula ekitiibwa kyo aba amaze okulaga community yonna nti wayenda hayi nobeera proud mu kifo kyewandibisirikidde kiringa omusajja oba omukazi owuwo gwe mumaze n'emyaka 10 okujja okwegatta nenagaali tugenda kumala kwekebeza kabonera akenkukunala akakakasa nti olabika wayenza akubuusabuusa naawe tusoke kwekebeza ng'omaze nange emyaka 10 twebaka naye leero tojja kunkwatako nomale kwekebeza
tumale kwekebeza ate nabeera serious. Kati omusajja akulaze nti akutudde ku DNA hayi n'okomawo nga weewaana mu DNA mwana afulumye nga wuwe kitegeeza amaze okulaga nti waliwo ekitagatta. Ayinza n'okuba nga oluusi kituufu ng'obwenzi wabukola oba oli awo oluusi n'oti kale ne kijja ng'omwana kolo tiwafunira olubuto. DNA lwaki mukola DNA? Omuntu yenna ali olubuto kabonera akekulala nti wa praying sex. Okategedde omuntu yenna azadde kitegeeza wamala kwegatta. Omuntu yenna babuusabuusa omwana omugende ku DNA ekitegeeza waliwo okusuubirizibwa okuliwo nti olabika olina omuntu gwe weegatta naye atalinze. Muli bulungi? Meya, njagala kubuuza. Bwe twalabye ekiwandiiko kya Nambwayo kisaba biliyoni 1. Yes. Nambwayo yayise mu balooya. Waddayo okusoma omulimu guno ogwa bwalooya. Balooya kubanga bw'oba otunula balooya baba bantu bagezi nnyo. Balina engeri gye babasomesaamu okubeera nga babikkirira kye batategeera. Simanyi nina anti-lawyer, being a lawyer, it is a profession. Gye wakera ku makya n'osoma 5 years n'ogenda emyaka 4 makerero ba wonna n'ogenda ku LDC n'okolayo omwaka gw'omulamba gy'emyaka 5 wasasulanga, which means you also need money. It is a business. Chovola teekawo zero farm n'ebirala byonna. Kati kikyengezaako okunnyonnyola nze nga bondeetedde omulimu gwo bwe ngwaniriza because ye client. Nga lawyer to editingamu ku muntu kyalowooza kubanga kati omuntu agamba ayagala kawumbi kati bina baby akawumbi akajjewo akawenna. Ye lawyer bimukwatako nze nga bwogundeetedde kyoyagala kyekyo. Ongambye oyagala kawumbi kati oyagala ate nkuwakanyekera. You're my boss. Gwe kawumbi. You can advise kubala kisinzira kyageze twogedde nange kyenjagala byoyagala kono nerinya by the next kintu kyangu bwe kibanga waliwo obujulizi obukola kikuba bamwadde mu munaku 5 kati waliwo katemba bannayuganda bitubeera kuwa nempulya nga munkubira essimu meya atunoonya interview nempulya ze nga n'ennaku enzita kati gwe ennaku 5 naye bw'okitunula mu bwongo bwo nti bina bayiba agenda wagenda okujja biliyoni akawumbi kale embuuza singa katagisasule nga tuli wansi mbuuza singa tagisasule kubeera shwadu tagenda gikola ki kubala tagenda kola ki kati then what next bagenda musiba ani gwe bina baby omuyise upcoming wano mu Kampala omuyise upcoming yes yakusinga mugenda ne gukusingirayo gomanya abantu obusungu bakuyinako gwe Nambwayo byakenda tiise balala. In fact kanjagala kugamba ebigambo bino nze bwanaba nga bwo bigamenti we birinze nize kutusavinga serving baloya zibange nabo bwe bali bagirinze balinze oba biyita byangwe bye Kampala wano kawumbi ke sente bakusuuziza kalina atoyagala kukunyukira mu bantu balala nkiddamu nkikuddiremu wano mwabadde mwagala kubba kalina y'omwana. In fact muli babbi kino si kisaza muli babbi akabonera akakakasa nti muli babbi kwe kuba nti mwakkiriza ate ne mugimuwa lwaki mwatulinze kumala kuleekaana byonna ngate bulijjo mujja ne mwennyonnyola tukakasa nti muli babbi mutuwe kooti kije mwageze n'esala amazima ne mulyoka muliriza kubanga bwe mba mwabadde ku mazima lwaki temwakkiriza ne mugenda mu kooti nkikuddiremu muli babbi Nambwayo wabadde wagala kubba kalina ya muvubuka kubanga omuyinamu omwana omusajja nze nyina obuvunaanyizibwa aw'okukuliza nze kinkakatako okunoonya wenkuliza omwana wange kubanga ne gavumenti etuwa eddembe gavumenti bwe bayogera ku ddembe ly'omwana alina eddembe erisoma naye tekulondera ssomero waawe alina kusomera. Gavumenti eyogera ku mwana endi ennungi naye tekugamba kimwana kyalina kulya kati gwe tota lugezigezirwa mbonwanirira mwana wange mali ya mwana gwe ani agambye Suna Ben alina mwana we yekka omwo yekka bw'ati gwabadde alina era wano n'abasajja wenjagala batwalira obubaka buno fe abamu oyinza okulaba ebintu noga nti naye ono mwana muto muvubuka akyali muto lodo naye nakugamba nti negozadde akukubira eŋŋoma n'ozina akubira eŋŋoma n'ozina ate ebintu ebimu tebyetaaga myaka emu byetaaga kusoma nakugoberera n'ogoberera n'omanya ensinga bwetambula
ennaku zino ndowooza obufumbo bw'oba onoowasa omuntu byakusanze nabyo kirungi ndowooza bwe tugenda okutandika bwe kyandibadde kyekola ki byonsanze nabyo nkwegayidde totambaala tambaala bye tukoze ffenna ate yo contribution matters kyova labetteeka kati ligenze ligonza ebintu kola omusawo gwe bakamala okusala awo omukazi yagabanya ekkateni n'ente egi mu myaka 15 gyabadde amaze n'omusajja bamuwadde ekkateni mu nnyumba n'ente emu mu faamu abagagga bavundu contribution ye matalinga kinene ebyo tebireete abakyala okusosola mu baana b'abantu nanti wansanze ne kino totambaala omwana w'omwemba nakusanze naye then oyo tankwatako nanti nze ngula emmere nanti nze nenfumbe ate nenze mbalabirira kubanga gwoba nanti nze mbazaala ate nze ngulira famire yange tegerekese bulungi ngulira famire yange mwe muli maama mwe muli taata mwe muli abaana benzaala mwe muli baganda bange sebisigadde saagala kumanya oli mukazi gwempasa omuganda agamba mu bibi muvaamu ekirungi nambwayo yawangula